Anita ekyamukwatidde abadde tamanyi kyalimu. Yayingira ekintu naye nga takitegeera. Nayagala yazanye nga ye. Very good afuke player. Ow'amaanyi mu ekyo ekintu. Kye yayingiramu alongoda we. Naye jjukira bwe twaga nti gavumenti ya Museveni gavumenti esobola okuwa akaguwa. Bw'okazanyisa weetuga. Gwe wennyini. Wennyini kyenkubuuzizza. Ng'oggyeko mama mu sente z'abadde akozesa all the way from emabega kyogera mu parliament mbadde nga mu ssente ne bano bamanuvalize batya okubanga bo tebatuuse ku eno level yegyaliko oba otegedde kyege nti waliwo akaguwa akali mu parliament awo bakakwasa ayya gw'okakwata kati ani teyakeetaddemu oba okategedde zibaddewo n'ababaka babaddewo. Wala wasizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya? Afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiidde olwazza bakubye bakufeze n'okusomoozebwa okulala. Asobola tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nnyinazi wa Muzacheyo naye abangi tumuyita Rasta Bag. Tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike pulogulaamu. Zwa Muzacheyo ne Rasta Bag omusajja w'omugeto omusajja w'ennansa n'omusajja akiikirira omuwandiisi ate omwogezi w'abeeyo mu ggeto ku lw'endowooza ez'enjawulo. Twongera obbabuuzaako abatwagala be tumanyi ne betamanyi. Jjo nabaddeko Shambaani n'omusajja gwe naguddeko ng'agenda Rasta Bag naye nga simumanyi nako Shambaani kiba kyalo. Nga simumanyi nako naye ng'alaga amanyi weebale kuweereza weebale. So kyonna kiri kyo. Shambaani kiba kyalo kitya? Nga onogamba nabaddeko mu kyalo. Lulimi kyo. Just silanga nga onogamba bulimi kigambo ekironde angambe bwentyo. So kyonna kye kiri abo ngamba be tutamanyi. Naye nga nabo batwagala ate nga batufollowinga nammwe twongera obbeebaza n'obbabuuzaako ku 0703511589 Rasta Bag Zwa Muzacheyo ne bannayise terujja landagga program otherwise eyakabi. Esimu mpozo gisomye. Gisomye blada. Bag. Embeera si ya bulijjo. Naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Nga 25 sabbiiti ejjange eweddeko naye Monday esooka nga sabbiiti ejja eweddeko kwe kulonda sipiika. Actually nga 25 n'abaana oli badda ku masomero. Kakati olunaku olw'eggulu abasola ku luguudo lw'emukono basanze kye bayita akalipagana katabangawo. Jacob both yabadde ne Thanksgiving okwebaza Katonda mbaka parliament n'ebirala. Both kiteeberezebwa nti NRM gwe yawanzeeko eddusu okubeera sipiika. Abaka parliament ba minister abakungu mu government badde ku Thanksgiving nga bakyali ku Thanksgiving eno nga CID ngeyambiwako UPDF nga bakola thorough search maka ga Anita Mongo abadde speaker parliament ye 11 ensonga ze bawa abagamba nti buli bwanguzi nakukusa ssente. Kakati before that waddewo meeting President Museveni gye yase mu State House yateddwa bannaddiini bannabyabufuzi nga bwe bagambidde Anita Mongo nga bamutundudde mu maaso nti yandibadde ekisooka yeesonyiwa public obeera mu mawulire ekyokubiri era yandibadde yeesonyiwa ekyokujjanga speaker wa parliament. Naye before John Muhoozi yasooka n'awandiika kati nkakasiza nti ebigambo bya John Muhoozi ku X biba bituufu. Yasooka n'awandiika ku X n'agamba nti endorsement yaabwe bagijje ku Anita Mongo ne Thomas Tayebwa. Kati bagamba balina omukyala era gwe baagala oleeta ku bwa deputy speaker naye tebanna bakola ki kumwanjula. Kakati nga tukyali awo Kadaaga nene bamugata tujja kuzza ku bwa minister. Ebyadde mu State House byadde bingi kigambibwa nti Kadaaga ne Anita Mongo beerangira buli mu okuloga munne. Batukokozesa amalogo olinako serya ebusoga onako serya etteeso ne galema ne balinya n'ennyonyi ne bagana ne bafuna amalogo amalala. Nga tukyali mu ebyo Nammere yabadde mu lutalo ne Kabanda. Nammere ye n'asenebwa ng'amaze okulayira agenda we yategese omukolo ng'amaze okulambula ku bannamasaka. Tutandikire ku nsonga ya Anita Mongo ey'okusaakinga amaka ge. Ensonga ziri ssatu. Naye ssente ezo ziyinza okubuzaabuza ku ensonga gye tugendako wandibadde oziteekaawo. Lwaki oyagala ssente? Kye ŋŋamba ziyinza okubuzaabuza ng'ozikwatakwata bw'oti ziteekaawo tutandike okwogera ebigambo. Ziyongera n'okumpa concentration naye bwe tozaagadde tekirina buzibu. Kasa tozeerabirawo. Otherwise ensonga ziri ssatu wanite. Esooka bagiyita kweka bagambye okwata okulaga ekifaananyi ekya parliament ekibikaga okudibaga parliament eyawamu. Ekyokubiri
wabaddeko money laundering kubanga kukusa ssente n'ekyokusatu okuweebuula n'okuyisaamu babaka banne amaaso. So kati kyonna kyekiri okusooka byonna tusooke tukkirize ffenna mu kifaananyi ekyawamu nti bannayuganda abasinga baavu tetulina ssente. So kati oyinza funya ngalo ewali omugenge. So the first challenge yabadde ku Anita nti abantu yakoze kye tuyinza oyita extravagance ffe nga ffe nti yayolesezza nnyo mu society gye tugambye ey'abagenge ey'abaavu naga emmotoka nedda ekyo ekiteeteeyi nedda oba tukwatagana naye teweerabira nti we tuli twayogera niŋŋamba abantu ya in transition tuli mu transition eno erimu ebintu ebyenjawulo ebisobola oleeta ebirungi n'otwala ebimu. Netugamba abantu buli luvannyuma lwa myaka 10 wabaawo enkyukakyuka ennene munda mu gavumenti. If you could remember twayogera ku myaka 10 egya 86 ne 96 egyawumuza bali batwalwana. Constitution bwekolebwa mu 95 netulonda mu 96 netuga kuva mu 96 paka 26 obuusa bakkano Samson Mande ne Besigye kyekigaali ffe tetuganye. Then okuva 26 paka 2016 netujjukira bali ba super prime minister obajjukira ono ekigaali kyabwe. Kati ate okuva 2016 paka 2026 abavubi bano obajjukira nabo. So kati nti kikyengezaako okugamba nti abantu twerabidde embeera eyo nti buli luvannyuma lwa myaka 10 waliwo ekikyuka nga kiina be kifulumya oba be kitwala. So kati gino emyaka 10 ekizza ate abantu kye babadde tebasuubira. Omusajja n'akeera ku makya n'agamba ffe tuggyeko endorsement yaffe ku speaker ne nga bw'okitandise ne State House ne batuula meeting ne zituula ne bafuna endorsement. Naye ng'ensonga ze bagambye essatu ozitegedde. Bwe bagamba money laundering abasajja ne bakuleetera ssente. Bagamba ekifaananyi kya parliament ekyawamu you analyze on enkola gy'abadde akolamu emirimu ne bali abaamusooka ebadde etya. First and foremost abantu zezo ssente entumu n'entumu gye ziri mu parliament naye enkwata yaazo yesinzo olabisa ono. Still abantu tukkirize National Resistance Movement. It's not a national resistance movement. Naye oli nakikugamba lwakuba kyali mu kamooli. Bagiyita National Revolutionary Movement. Bano abasajja bajja ne kye bayita total revolution. Ng'oyagala okufeyiringa okumenya revolution kwe gagiremesa okuteeka byayo mu nkola. Oba otegedde? Naye ate bano bali tosobola tulemesa tteeka kyaffe kye twagala mu nkola kuba this is a revolution. Oba otegedde? Mu revolution mu mbeera tuneka nedda tugenda mwendo osinga bino tubyogera ne mu njogera yaffe twemenya eri abo be twakakasa nti Anita agenda kukomawo olw'enkola za NRM eya National Resistance Movement mbuli speaker bamuwa ebisanja ebibiri ojjukira byakafugako kimu n'omumyuka we ne kuna agenda kukomawo ayina naye bwe tuddayo netugani nedda oluvannyuma lwa myaka 10 wabaawo ekikyuka ono kimukwatiddeyo. Second kati zino ze true characters of is a national revolutionary movement. Si national resistance, resist over what? National revolutionary movement. Mu revolution ngambi you cannot nanyi revolution nga akyaliwo oba abagitembetanga we bali you cannot make it and tosobola giremesa. Anite abadde aleese dynamics endala mu politics wa Uganda oba mu setting za Uganda. Naye nga mu setting za Uganda ngugayo ese revolution waliwo abalina revolution yaabwe kyokka n'ayagala okukozesa influence eri politics it is man and numbers oba okategedde. Kumba ate mu revolution it is influence. Bannannyini revolution ne batuula gwe bonnyinnyonnyodde ne basalawo bwe tuba tukyatambuza revolution ono aveewo tweyagala ono. Otegedde ebitwala Anite tetunnatuuka ku kya ssente
ekitwala Anita nti abantu basooke bakitegere tuli mu kye tuyita revolutionary movement. Abatagezaako okulemesa bigendererwa. Very good. Enteekateeka za revolution ze gye nnenya mwami Museveni n'abamwetoolodde nti bayagaana okunnyonnyola abantu ekyo kye tuyita revolution. Oba otegedde. Ffe mu revolution abantu tulabyemu simanyi twafuna emirembe baterawo embeera ey'enjawulo bino byabwereere. Kumbe kyeyali wadde asomesa abanaga revolution erina okugguka gyeraga nti bwe ogamba erina okugguka abasinga mwenna muyimpira revolution ng'ebyaddala mulina mission gye muggusa. Naye ffe twajja tulabye nga bwe tuwaga nti bo baamukyusaamu mu ndowooza ne bamulowoozesa ne bava mu movement system ne bamuzza mu multi parties. Bo ne bajja mu multi party nga balowooza basobola okukyusa system ye gye yaleeta naye ye gambye n'asigala nga ali revolutionary nga ne bojja mu politics akumenya. Kati bano baani tebajjira mu political setting mu system ya NRM. Bwe bayingira mu political setting ne balowooza they can do ye kwe basobola olemesa kwe bo tebakiraba okukola ebyabwe bo nga bo tebali ku agenda y'abano yabali kuba oba one tugambye either intentionally nga nti nze ekimenya Museveni waliwo bataasomesa oyinza okuba nga bali gwe nga gwe tewakimanye bali kiki baliko oba si ekyo intentionally nga nawe tebakubuulira gwe ojugira bano bammawo ababuukabuuka. These are scenarios naawe mmawe ezikulaga mbu tokera ku makya ne weerijja ku Museveni oba ku NRM kubona ono gwe baliko kati abadde aluzannyira mu revolution yabadde akusonga mu mbugwe toli mwana ewaka. Naye kati y'omulaba ate bwe kimukwatidde ddala kiti kiyinza kuga byonna tugenda bituukako naye tusooke tutegeere lwaki embeera yakyukidde Anita. It's a revolutionary movement. Si resistance. What do we resist? Oba tukwatagana saagala tutwale ebigambo for sake njaja sirezi nawe NRM naawe nedda mu bikolwa kyenkulaga nti na buli myaka 10 revolution ene ina beesuula ne beerikuluutinga nejjukira mu recruitment zino mubeeramu ba to be using kwegaba bukozesebwa neba mubeeramu amadaala ag'okulinnyirako kati gwoyina kumanya how do I fit there fittingawo ntya mu revolution nammeera aliriddawa oba otegedde nti nammeera ayinza okuba nga ye atandise omumanya kati how do I fit in the revolution oba otegedde kuba nammeera eyo wali recruits of revolution ani tebabadde bali recruits of revolution naye gamba karakita yaabwe ebadde erandisa okujja ku and do it nga bo tebamanyi nti kyebaleeta okukola. Ojjukira Kadaga Kadaga ye nga ye pastor yasoma kibayita revolution ya Museveni yensonga lwaki ne baamu mu house ojjukira olwali mu house yakkiriza okuba minister for East African Affairs. Logically nti yakimanyi eno revolution bwe weerijja ogenda kuvunda besi gyaliwo. The system doesn't welcome bagezi. The system welcomes abo abategedde kye bayita revolutionary movement. Ekikwasa mami Anita yajja politically nga yamanyi tugenda tambula mbune NRM kye bayita democracy. Mu democracy waabwe nga bo balowooza nti bagenda tegeerera omusajja yaleeta ekintu kye bamaliriza kibakwatiddeyo. Naye mu revolution oleeta ki ku mmeeza tuleeta ki Anita yaleeta ki mu revolution oba mobilization yadda akolebadde y'amaanyi eri political oba kategedde eri political teri revolution teri ku revolutionary movement kigamba nti ye Kadaga ojja kusanga yasigala ku revolution n'amanya tomenya programu y'abasajja Jeno Katumba Wamala bo bamanyi kye bayita revolution. Kyengezaako okwagala okugamba abantu nti tusooke tukkirize Anita ekyamukwatidde abadde tamanyi kyalimu yayingira ekintu naye nga takitegeera nayagala yazanye nga ye very good afuuke player ow'amaanyi mu ekyo ekintu kyeyayingiramu alongoda we naye ejjukira mwege twaga nti gavumenti ya Museveni gavumenti esobola okuwa akaguwa bw'okazanyisa weetuga wennyini kyenkubuuzizza ti ng'oggyeko mama sente z'abadde akozesa all the way from emabega kyogera mu parliament mbadde nga mu ssente ne bano bamanuvalize batya okuba nga bo tebatuuse ku eno level ye gyaliko oba otegedde
nti waliwo akaguwa akali mu parliament awo bakakwasa ayya gwokakwata kati ani teyakeetaddemu oba okategedde zibaddewo n'ababaka babaddewo naye ye kennyini seemu appraise ku babaka abava eri nga bazze otukiikirira bwe bayingira mu house kyegga waliyo akaguwa era be bakateekamu gyolakazibwa Bashiri Mbazira bwe yamala okukessamu yaddayo ekawempe oba otegedde logic bw'atyo nti gwe bw'otuuka wali bw'otasalawo psychological omaliza gwe weetugidde wali noba nga tokyadda mu bantu kati ono yayingira mu kyatategedde ne bamuteeka mu house ewali omuguwa ne yeeteekamu omuguwa naye nga jjukira tugambye yeyagala kuzannya politics with two issues yalowooza era kituufu mu politics money and numbers kumbe mu revolution influence ali Kigogo agamba nedda oba otegedde Moses Ali agamba nedda logically nti mami ekimukwatiddeyo yayingira mu kintu kyatamanyi najja collected chunks of money kuba weeziri gwe chairman wa house gwe president wa house gwasalawo gye ziraga nze naye ekirala kyenkakasa nga bagambye kufuukuza buli ali emabega waanite Allahumma kade majority of the baka mu parliament nabo baba balina kuba questionable otegedde ekintu ng'ekyo aba government nabo opposition bonna abali mu house abasinga both ababaddeyo ne bano abazze mulimu bataddemu very good nga kikulaga nti bo babadde mu kintu kye balowooza ojo yabadde okugamba mbu balinyira ku State Square twatuuka tineshonga gamba nogo mwalo wamuli nedda mu NRM nga otera okuŋŋamba NRM eringa Katonda ne bozimba muzikiti ekutta ne bw'onooleeta numbers era kukuba naye kufulumya ne bw'onookola oti ejja kufulumya singa ova ku nnono yaayo gye gambye ennono gye batamanyi ennono za Katonda waliwo azimanyi ne weerabirawo ng'okoleddwawo n'akuwangaaza emyaka 12 oba otegedde olabirawo ng'akuwangaazizza n'ogaggawaliraawo naye teri ajja kulimba mbuze natuula ne Katonda ne tuteesa mpa emyaka 2 taliyo natule Katonda nganza ngaggawaze ku myaka kati amayinza ga yatule Katonda kusinda abenga alina obugagga buno naye atule waliwo yeddala mwoyo yeebale mutuufu Katonda kwegende waliwo watuka n'akifiiringa kati oyo mwoyo bw'oba tosobola kuteesa na Katonda kiri nekya tetugimanyi essaawa zino ne Museveni bw'abanga tewatuulako naye kubuulira ku revolution kuba sisuula nti alina gwe yatuula naye naagi ne bw'onootembeeta Katonda emirundi 10 nga tomanyi nnono ze ne bw'otembeeta NRM emirundi nga tomanyi nnono zaayo za munda ejja kufulumya abo abaziguddemu nga nti oli agudde mu ssala ya Katonda n'awangaala agudde mu mukisa gwa Katonda n'agaggawala abaziguddemu be bawangalira mu gavumenti bakatumba wamala be bawangaala naye bakadaaga bayomba mwali be bawangala naye sekandi teyali sipiika teyali vice president teyaliyo nga consultant wa president lwaki yetafa bituge nti bagwa mu nnono za NRM alalala bakigongo Museveni nga ne bwaba yebasaga agwe bigendo yogere ne aji kigongo aji ko tagenda kumulya tuli bwetu ne bwetu naye ye mujamanye nnono ajja kwogera naawe gonnyuke ng'okkirize naye nga tamenye nnono newe nasindika omuntu nti genda oyogere tugeze ne Bala mu minisita Bala mwayinza omugamba excitement naye nga yetamanyi nnono ya NRM so kati n'abamu ekibakubya nontonole naanite bangi ebibazo oza ki ekibonyabonya mmawo ekibabonya kati asigadde wakuba sipiika naye katumukooneko kamanyi oyo ye takyali mu kibalo twakyogerako olule tugamba NRM ne bwebeetabuse ne bwekoli tosobola kulonda muntu ataliwo NRM afazaali erondo kwega kisaati waayo nilwa kyena mutesima Anita Mwangi kyabakoledde amateeka gayisizza yatuuka n'okuyisa etteeka ly'emmwanyi nakkiriza bamwaze sipiika wa paalamenti nga kusomera amateeka ge yayisa mangi era ebisiyaga olyerabidde naye lwaki tesiima anti bino sibya anti gwe kyenkunyonnyodde bino buli financial ya trillion 10 zezibula pa financial ya trillion 10 eza sente kati tugifuula enamba 2 abawo yabbye trillion baba bagamba muno buli bwanguzi yakubye trillion enamba kati nze kanti confirming bwenti trillion 2 kankireete bwe yigenda bana ebibere namba 2 namba 1 tusoke tugikkaatirize nkugambye gwe kiri kyobuza NRM tesiima nkugambye bano tebamanyi nnono ya NRM se revolutionary movement
okategedde so kati tebiriimu kusiima eyo bo kyebavuga ekyabwe tekiriimu kukola ki kusiima ese revolution naawe tujja ku kino kyoga naye okusiima awo tuzze mu byobufuzi wetugambira ku ordered mu mpulubujjoloza ni yagambye okukwata abantu okwaza amaka ago ku nsonga ya money ainaba Museveni nga president very good ani ya ordering otandiko checking enguzi eyali maje CDF alyoka kwate trillion ya 2 mmeka tana trillion ze yakwata trillion ogimanyi nzimanyi mpulira abasajja babbanga lita 10 z'amafuta beyayo okuva 2.24 mpaka 2.26 kyoka trillion za sente teziwera ya trillion ya 10 gani make research nenga azijjamu abo leave alone n'amafuta go actually olyo seno tekiri ku mafuta go tutte mulimu ne money holding ono twamusanga ina ne obuwumbi 8 bubuno ewaka abo musajja basoja be yakwatanga ngatteri ayina enju ya sente nga ekizimbe kiramba kijjudde sente maka basi bawonika ku roof top nazikunkumula ayayingira trillion yaga okotegedde logic trillion billion ngambye T nzimanyi T ngamba T eze Uganda wa logically nti bukibanga waliwo omukono ogutandise okukwata kibayita sente obubbi kuba sibye lusinguzi luli twanyonyola abantu corruption bribe n'embezzlement you remember the corruption for survival mpankuwe payo omutwalo omwana wo mufumite then bribe twayita n'enguzi oba okugulira kati bribe twakivunduka nti kwe kusasulira kwegadde big fish take seat gwe oba oli mugagga gwe wono omulamuzi akusalira omusango kwega akusalira ono yowa favor gwogulirira oba gwasasulira bribe kandi ugamba ate embezzlement yona atwala ekinene kye basomye mu budget n'akitegula ze basomye ez'amagye n'azitegula so kati ndiwobanga waliwo omukono omunene nga gwe gutandise songa ffe tugenda ganedda tegusonga ku bantu bamu nga bwe gwatandikira mu magye bwe tugambye guzze ne wano mu house then gweyongereyo kitegeezo ojja kukakkanya public emanye nti nedda ani tebaali bate tebamukubanga jjirikiti ani yalinga ntandikwa oba otegedde kuba ate ne gavumenti okimanyi gavumenti eva buvyeri nejja ekunoonyerezaako waliwo n'ekiwandiiko mu kyabamwoyo baggwanga tewakiwulidde abasaba poliisi enoonyereze ku bugagga bwanite virebuutu nti wabaawo jukira tejja ku musango gutaliiwo polisi yenoonya emisango emisango kati waliwo abaagutwalayo mbuba munoonyerezeeko n'omukyala nedda ffe kyetugamba kati bwekibanga bwe kityo then neebere president to start up bakeere ku makya bakugyeyo n'abalala beeni muntu nti tukijjemu kati kiwa tugamba yawo okusiima nedda bwe kibanga kyakusiima politika tebajja siima kuboledde yafunguddwa dda oba byatandise dda if so banoonye n'abalala betugambye nti n'amayumba bagafuukuza ag'abasajja balina entumu n'entumu za ssente bazijjeyo si amongi yekka mu baamagye bobadde wakale gwe nalaba nga omanyi omugugu endibota oterugira kwira mu city endibota wetezeze omanyi endibota za ssente goze ndibota ssente ziba mu ssente nga ziri awo endibotanga munamba nti waliwo okulevu kwe batuuka nga bapima mpime gamanya nti kiri 2 mu 5 ziba ssente bwezi kati weganti omusajja yajjayo trillioni za ssente towakana kigani wano mu public services takoma mu other sectors ng'oggyeko magye bw'ona okwata kwanita n'osirika ensi egenda nyiiga bo bagenda laba nti nedda oli mubi oba otegedde gwe enebere president which I think so nze kyensuubira nti kyekyo zinsuubira nayinza okuba byatandise biyinza okuba byatandise tuve waggulu tunajja ku local government naye ababbi gye bali alla kati cabinet bayo abantu 5 mu nokimanyi sente zigenda mu cabinet ntono singa ate zibbibwe walala mulimu abasajja babba ministry babba secretary babbira nnyo mu procurement omu logic yoyo nti cabinet bano bosanga batudde ba minister gundi oyinza okugamba be babbi kumbe nedda wali bano ba secretary abasayininga ebintu eno wansi abo nga bazitwalira procurement officer ate nga bangamba mweno system yaffe era banayina mu change mu transition mutuyambe bangamba mweno system yaffe mulimu n'abantu nga pamanise kulala asinga minister amaanyi bwekiri pamanise kutali wamaanyi ku minister nedda leave alone mu service anti kyengezako gakiriwe kiti tukimanyi who is civil servant I mean who is government businesses mu ministry abira pamanise secretary
naye manyi kye bayita influence ng'akuyima maaso agagwe togenda sula wano then kati ago ge maanyi ge tugamba without protocol oba otegedde kye ŋŋamba leave alone eno protocol wamudiriyo protocol gwe permanent secretary ate gwolina okubriefinga minister ategere byagenda okukola ki osayininga kuba ono ye advisor waani wa president minister yatuula ne president mu cabinet ne badiscussinga issues mu ministry ye kiza olina kubeerawo nkwatagana ne bagamba osanga permanent secretary n'afulumya minister bawafulumiza ddala kati kyetugamba nti kigenda tuuka ng'ono permanent secretary alina ne project za procuringa ne ba procurement officer nga minister tazimanyi oba okategedde logic nti ng'oggyeko wano abatula mu cabinet ezo na ntono nnyo okusinga bano ba juniors baabwe. Tano waliwo authorities ne sectors zitali mu ministry omwebyo bitambo ebitongole bya government gendo nonya abayunula abengudo bajigatta gendo nonya abe emisolo yura abo musolo Uganda Revenue Authority Uganda Revenue Authority URA gendo nonya kiri eyo bangame mpulira nti nakula URA alakana yayitiddwa anyonyole motoka erinje bagambe ya billioni 3.5 yayitawa tusongeye akantu emisolo gyabadde sola ku bintu byagula katugambe aguze ennyumba aguze motoka aguze eki kati nkoyo n'awalala balete gundi n'awalala balingizeko mu banking system basajja bali mu banka babba sente y'eggwanga va ku national treasury yokka ne batandika mu microfinance mu banka minister Aruna Kasola atandika okufuna mu report zaawo za banking system adema naye alina okunoonyerezebwako mukyala we Aisha babanoonyerezeeko if it is kitabwe biba bitandise buli omu bakwatibwe kuze sina ogamba nti bwe kibanga kiri bwe kiti baleke butabeera selective very good webale tetoba selective bwe kibanga kiri bwe kiti bannange tuteeka abantu ku mmeeza tutandika okusonga ate bino bulijjo abantu ba bulijjo abawansi bye baagala saanite obutegedde okubalaga sente yaabwe oba sente n'ekirala bannaye njagala gavumenti etuyambe omanyi abali abasajja basobola okulaga nti tugeze mu bazungu agamba omusajja minisita gunile kuli wafuna sente mu bumenyi bw'amateeka naye nebongeramu ka details sente zava simanyi zava wa Gaddafi ne zijja nga tezikkiriziddwa ebyadde omusajja ne bamuvuna nga ne sosi ya sente abantu bayiwa mu makituufu atulimba nga Gaddafi mubi dikiteeta ate sente ze Musiria zisakuba ne kampeni basakozimu oba otegedde logiki ne wano bongero tulage tukyamba ne London lindi bamusanze n'entuumu ya sente saani tewabula bonna batule ne sosi ya sente zina abantu bongero okuguma oba okategedde tungero okuguma nti wamma lino lyeddwaliro lyerubowa oba otegedde wamma ono ye yakuba investor omukoleya ne bali mu lukolwa lwa dola z'omu investor milioni 5 mu ennya eza dola oba otegedde logic twagala tumanye ne sosi ya sente zino aidha n'okujja yintu kubona kati abantu bebuzigiri bali abantu sente bo bazijjawo zo n'otukutereka amayumba oba otegedde logic nti ffe abamu kiddayo negamba obutalaga nti ate mufungulako bamu n'abamu be mbamukkaanyiza nabo kuba perception yegamba nedda zammwe nammwe abo bantu bammwe bakolera mmwe just babanyiizizza oba otegedde endowooza eyo ye oli alowooza mbwani te sente zalina za gavumenti bw'abadde akolera mmwe gavumenti kati yabanyiizizza ne mumulabisa n'ezo bwe naye zammwe nabe Kabanda agamba ku XA nti amagye ne poliisi tebigenda kuva mu maka ge mpaka nga bamaze okulonda speaker wa parliament both Veni kati bo nze olaba kyesaba bongera okunnyonnyola abantu ba wansi eno nsonga ki era sente zino zigabibwa zaavaawa zajja zitya kuba nno kati nze olaba nga bwetuubira ebyokusaaga taana abaana babuuza ebibuuzo eyo wansi taana abantu ba bulijjo babuuza kati gwe bagamba bakulirako ku radio simanyi bakolabako ku MS bakola ebibuuzo bibiri nga balowooza gwayogerera gavumenti aya kati baga olaba gavumenti yammwe bannaye katukwesike kati olwo bali kuki kati nugamba bana basooka enkubirani ate mu consulting ku nsonga ennene kuba nange eno knowledge ensuseeko bo bakula bagamba nti bo kubali mu government walona sagamba bangamba nakwata ekisawo ndi wakwata akasente aya baga mama ine ekisawo nga bane sina nali badde ndabika waago oli mugagga wa ku mutima ne bwokwata tolaga samo ine
ebibuuzo balibuuza nkati rasita mutunyonyo kati gavumenti yammwe nkati abakozi kati baddakaani nkati oza wamamba abadde babala kati nga gy'oli gwe otuula n'abasajja ne mubala logically nti nze mbadde nsaba bongere n'okuvaayo banyonyo if it is money laundering zaavaawa izo banga zaava bweru wa ggwanga ati kitugamba speaker naye mu meeting yagamba nti emotoka waliwo mukwano gwe yagimugemulira kati kankuweeyo n'ekyokulabirako ekirala ojjukira sente z'eni UP zino mbu tugenda mu kalulu woyo waliwo baali basindise ddala vibe ya 221 wali ojjukira mbu sente zazze waliwo simanyi mu zaakedi mu city ojjukira balumbanga n'amaduuka agamu government went ahead nekulaga mbu zino sente ezimu zasondebwanga Gindi Dubai remember bali Canada olusinga ne hoteli bakulaga ndi mweno hoteli batukuba meeting sente azileta ye obutegedde logic ndi nono nakiteeka mtu wamma sajja bali tasende zivabwe ababu waini akuba abasajja se anaye kasita yeretera sente kasaba muwampe obutegedde oli omubulidde source of chi sente eve bweru netusoka zavanga bweruwa engeni nti omunnauganda jukira omunnauganda ye muntu omusiru katonda asonyiwe okuvuma kwa nange mwendi munnauganda ye muntu kugamba kola kino okubuulire kati okimanyi bangi badde balya mu ngalo zante kati basirise ne lwaki ne bano abantu bazibu kibayita omuluma ssala omulya mmere ne kabanda yenyinya wadde mukwano gwennyo ate kati ekyo kya revolution ekiri ku phase 1 no revolution terina gwesaase naye batuwadde tutambula ffe lwakuba abamuli okumpi badde ba protecting nnyo nga tebaagala balala basemberewo kati era nabo balina okunnyonnyola si mu bubi naye yenze my general view egamba nedda si kyanite kibeere kya bonna babanga babayoole ate nga mu nkwata yaabwe kyetugambye n'abantu mutandika obba byomusajja sente baddenga bazijjawa omuntu amanyi omubbi abaddenga ababba oba okategedde ojjukira abasomalia gwoyogeddeko wali abamafuta kizo sente tuzimanyi tiyakwatanga amafuta g'eggwanga ge twamuwadde gwa gavumenti yagaguze neegamuwa ye n'agakwata n'agatunda n'afuna sente ne bamukwatanga okusooka muvuna kubba lisosi ya ggwanga oba obba lisosi y'eggwanga bwoti obo okega you are failing operation obo kategeera okulemesa emirimu gya operation oba ogenda mu maaso firi sente ziri mu ambalo ozitunda mbu zifuuka zize kati n'omusanga ayina entuumu ne bamukwata money holding okuŋŋanya okega otuma sente nyingi mu bumenyi bw'amateeka still ne transaction olwokuba eba teyimiridde bulungi entambuza yaazo kwa tosobola ziyisa mu system ezo sente ng'ozifunye mbunye ne bazikukusa money loan oba otegedde ebintu ebyo munnayuganda bafala batundanga amafuta ne bagaggawala ojjukira eby'e Congo waawo sente bazijja Congo basajja bannamagye baali Congo bafuna sente babbaga golodi baali embaawo naye ng'oli akimanyi nti oyo omusajja ogaggawala yagenda e Congo woolako ne bannayuganda batandika mmere eyo finange njagala gendako e Congo basajja baaliyo ne bajjayo golodi oli aba ategedde source nini bano be mukwata nsaba badde mwongere n'obuulira community sente babaddenga bazijjawa togamba nti bazifuna mu bubbi yensi mu bubbi ninga babbawa oba otegedde embeera eyo babbawa community eyongera otutegeera obadde okimanyemu ku sako mbu sako ezisinga okuba ne senengo ojjeko bali ey'amagye simanyi bagiyitaani amagye wazalendo eya polisi odoza kati Exodus yalimu ebizibu ojijjukira ebizibu byayina nekyemanyi okyo yasooka n'agikwatirira kati byakagaba ndowooza sikyawuya nnyo balwanagana kati bangaine ne parliament erina sako nibanga yemu ku sako era ezibadde singa okubamu sente nyingi batereka era ne beewola naye sente ezo za sako zo ziri mmeka era ziridda era ani alina documentation yaazo weeri sako eri mu mateeka yes naye kyenga sente zaazaani azirinako control chairman wa saka ababaka yani chairman wayo saka eri jamani waliyo sako sako jeri ya nani chairman wayo yali chairman wa sako who controls it era speaker of parliament kati ebizibu byali mu Exodus wazalendo byali biva mu faabe bweru bama era benyini bazerera nekyo kyashine nebyo ti abantu bongere obalaga nti sente zino nengo oli munaku wavunyo lero ngo yogero oli mukakamu nyoshiki akwanti basazeeko kwakati speaker parliament ali under house arrest obufunze ebidanze kinnakuwaza okimanyi simanje kigenda kuggwera ending point yakyo yo kunakuwaza ngabe gye siku kya speaker bonna waliwo basajja abatula mu ddwaliro emulagaawo nga batunda ebintu byabwe nga nimulabo baliira mu ddwaliro awo emulago ebyuma nga babitunda ebyuma ate omuntu alina ekyuma mu mubiri
Kyengamba. Ebyuma basobola ebyuma bikalira. Ngambye nga batunda ebitundu by'abantu nga ngamba. Ebitundu by'abantu nga babitunda. Seka. Tamale mirundi yabyogerangako. Kyengezaako kugamba wonna abasajja bafuukuuze. Kati gwe ndaba nga atali musanyufu nakwata Anita Among. Olaga nga Anita Among yekka si asaanidde okukwatibwa. N'abalala bakwatibwe. Bonna abakwata ababba ssente y'eggwanga. Naye ekikulu waliwo abantu abagagga togenda genda okwate amu ng'amazima okimanyi amu wa projects zi mega billion projects nga yazijjawa ye ssente mwejja emyaka ani amu ati yali ng'akola mirimu ki okugagga walotuukaawo kyeŋŋamba ne ku style nga bwolabe yanita n'abalala omanye genda kondeeta ekiteeka kanziremu ekya amu sigenda kiddamu ku hamu nga ye naye ndeeta kifaananyi kinene nze bwe nkeera ku makya niŋŋamba njagala kudda kuzimba kisaawe kyaffe kiri ekyennabweru naye nga kigenda tutwala miliyoni 10 n'ezo ngeza bugeza ez'Uganda tubalye mu Uganda okwanguyiza waffe ngeza miliyoni nga 10 n'ezo naye nenzija ŋŋamba kyani kino ekisente kya Mengo niŋŋamba aba Mengo nti bannanze ngenda kudda ekyo ku budget ya miliyoni 10 n'ezo naye saa zino nawo miliyoni 7 naye bwe kiba kisoboka ffenna tugenda kukifuna muze mu mpolo miliyoni endala mmeka 5 mpeza miliyoni 10 na mmeka 12 wabasigadde miliyoni 3 nizo miliyoni 12 ziba zitambuza ekisaawe to the level of quantity waliwo mega projects nga nawe government yekuwa projects oliga project amu zaakola nti mulimu projects nga ziri connected to government siza 5 nga tonnabuuza gye yava naye sooka webuuza zo business zaakola sente zaazo ziwulidde abasajja nga bawava munno benzi ya mujamani ava muno bamwavuwaza muleke nidda ate gye yangamba wava muno yayomba n'oyomba n'agamba Museveni gwe yayamba mu nsiko n'amukola bw'atyo n'ayempawalinga omuyindi sidiiru kati kiriwe Museveni n'atuuka n'asiba ne muganda wa wava muno kamya wava muno bagamba yali ateze ebimotoka bya Bank of Uganda kati kiriwe kiti ate ye bw'ayavuwala tayavuwala nga ggwe MS kituufu ate ye bw'ayavuwala ate ye ababubi nnyo okusinga ku nze kubanga ye yaba yali azikutteko okwavuwala kwenkana ki kwagamba okwavuwala kwennyini awo TV ye bagikuba emisolo neevaako awali TV ye ndabawo TV ndala kati bakugamba nti ne benzi kati baganda ba mukyala be bazireeta mu bufunze naye mbadde nkugamba nti Anita Among nze sigamba nti tebaali mukutte nene bagamba nti bayoola omanyi gavumenti ziri endala ogamba nti no omuntu buli bwanguzi gwe kimanyi ne batandika okupepeta abali mu gavumenti bonna abanene n'abati ntebasasula misolo ku mitwe bagula ekyo kyokka eyo nayo yenguze esookera ddala kati nze ttaano gw'olinange endowooza yange nno bonna kubanga ne obotho gwe baleeta ku bwa sipiika wa paalamenti yali mu sikando z'amabaati yatwala amabaati ebyo yomu kubatwala amabaati kati nze nnina bwenjaga wabo gamba muno zokusa omusango gw'amabaati n'obotho mukwatiramu kati nno n'ekyamabaati kale taano waliwo ze ssente zempunyiriza bulaaza abasajja ze balya oyo w'amabaati 13,000 n'olina enju ya ssente ani asinga anti alina enju ya ssente nga yazijjawa kyekikulu bwe twagala kyeggayi mulimu abagagga mubaleka abasajja balina ssente zaabwe nga bo tube naye waliwo bano source of money abantu mugibabuulire you people sente zivaawa sente zaava ubujja ffe tetuganye naye bonna batandike n'otubuulira zino sente zaani zinaazijjawa zinaazikola atya kakati mu bufunze ng'omaliriza ogamba nti etteeka leke butabera nga kiyumba kya Nabbubi nti obuwuka obutini bukwatibwa ebiwuka ebinene ne biyita mu buyisi ate twetaaga ntitulikyusa olibanga ng'etteeka terikwata nnyo muki mu constitution kyetaaga ntuyisaawo ne directive ya kino ekiriwo okategedde nga bwe batulya directive ya trade order ate ezo directives nyingi ozimanyi oyo directive yayita ku biragalalagala nako tikisimanya ndi biki gavumenti etuleyiseewo directive egambe okusinziira ku buli bw'enguzi n'obubbi obuli mu ggwanga n'obukenuzi obuli mu ggwanga tugenda tutwala emyezi 12 oba emyezi 13 nga tuyisa ebikwekweto mu buli sekita yonna olwaleero embeera ya Kinyekagobe kimpowooze baaga embeera gyalimu yeeyo gyendimu yeeyo n'embeera y'eggwanga omanyi tuse mu ekkubo sirifu abantu buli mwaka bane bamukutte bane waliwo abasanyufu of course waliwo n'abakabako kati essaawa zino kuba bakuta Anita Among waliwo abavuwadde nga yigwe abadde ajjako akasente bangabe waliwo n'abadduse dda waliwo abadduse dda
waliwo n'abagaggawadde kumukwata era waliwo n'abasanyuse ona abaweebwa ssente za just operation yagenda kukwata naye n'afuna kannamusa neteeka kati abamu se bali mu kusabirira wano radio yo teroberako buli Friday awo nawo operation nawe ebeerewo ofufa nabawulidde AFCON biki ssente mpitirivu tuzibalamu ne baminister ba sports abalala baanisimanya aba junior ministers nabawulidde ate scandals nowe zeeyongera mu maaso n'obuwa nayinza okugenda amisom asobuwa gundi ono bamwita Peter Ogwanga. Very good. Sorry. Mr. Obuwa, I'm so sorry. I'm sorry, Bambi. Obuwa chief whip. I'm sorry, Mr. Obuwa. I'm sorry, Mr. Ogwanga. Abasajja nno bangi. Nize kyenjagala okugamba. Bannete tunondamu baana. Nabyana. Mubayole mbunna. Nze transition bulijjo gye nsaba. Yerimu biri ebigambo twadde tutera okwogera tiina ensonga. Gamba n'ogu. Twalwana. Namuwaka sigala. Buuza gundi ndopa wa Katonda. Nitugamba nedda bwe ba transition. Ebe transition ze baganya mmanja sente yaabwe. Kakati bonna. Ayi jiji. Agamba nti yamaliriza okola okunoonyereza ku byobugagga by'abantu naddala bali mu gavumenti. Auditor General wafumya report pa financial year alaga nti a trillion 10 zibbibwa. Kitegeeza nti ababba sente bangi. Ne tuteekewo akakiiko manyi ndabye tuteekewo akakiiko akanoonyereza auditing committee nga yeeyimiridde yokka. Nanti era auditing committee ejja kubbamu n'ababbi. Nedda omanyi lwaki auditing committee eno tugironde okusinziira ku mbeera nga bweri kati. Olw'ensonga kati who audits parliament? Tewali. Parliament yite obukiiko bwa government ebyo byonna tera wegana akakiiko. Kati yone tugiterewo auditing tugambi tulina auditing committee. Obadde osinzira okubeera nga otwabonako olwaleero ne Rastabaga tukomye wano mbeera ya Kinyi Kagobe. Kuffe teri musanyufu kubiriwo ate teri munyivu kubiriwo just tulaba kugira babulabi bamanyi beetwale bebazirya sente za government fere tuziryangako twagala kusinkana madamu Balechi yere tunnamuvaako tumuleke kuba naye era ayinza okugenda mu bizibu bye n'agamba yatuwa ku sente yole nga bamuyola luwe obaleka kati ekitegeeza kutwesonyo bonna bali mu government bonna baleke gwe obafunye 5,000 li 5 zo obafunye emitwalo 2 nyina omusajja wa Germany yankubiddeko gwe nanga agenda kupereza ya kasente yami omulimu gwokola gwa amaanyi kati jukira mbadde ku parliament enaku 3 recording era waliwo ne yakulira nanga maneka kati ebintu ebyo nga bikuswalira obudde kakati obifuna mota ne mugamba nkolera ggwanga nenga nyume kinga shwa nti gwa malo ku recording mu uploading abantu ne bamulabirawo speed ski ojugane no chali wawereza message yesawa era naye yanga naye mwana oli mugwe mukola muleka ndoza mwe muwereza ggwanga so okwebaza mu akensuso ye pasi sina muganza ne saa minister Robin Nabanja wona wado sinziro kuberanga tugenda koma wano tutandikira onako olala